obeera oli awo n'ogamba olutalo lwa Saako olw'esonyiwe ne bakuletera mu content obulala oba banaalumala zibadde manyi lwawedde lukyagenda mu maaso tutambulemu n'essaha leero n'abadde nze nno mmanyi olutalo lwaggwa dda naye olutalo lukyagenda mu maaso mpunyiriza vita tutambulemu n'essaha zibune munno ng'omutima mwerufu omukubira gano mukyokooza engeri nyingi nnyo ze musobola okusootingamu embeera yonna naye ate nze siriddiiru nti gwe osanga abatanjagala bakupolota engeri gy'ofuna mu kunkyawa otegeera obeere mu rented heeti mb'obukyawe bontaddeko wali ababubenefitingamu abayinamu nga bo balina level okitegeera kyegamba kyali kya kidongo nnyo tekyanyuma however much nti era teri kyanyuma kuba teri kinyuma collidinga with a brother olwa miscommunication y'abalina bye bayisaawo okkiriza abatagala muganda wo bakozese gwe okumalawo muganda wo. Bosi wange ali ku ssimu naye ayogera n'ani ng'amunyonnyola ensonga za palasu kyetaaga mmanyi ani bosi wange gwe yakubidde. Mansur King Sahaba nange nkwagala nnyo weekuumire Kabaka FM frequency tugenda kugifuna twayogere ne Isa abiri weekuumire Kabaka FM frequency tugenda kugifuna. Galaxy mulimu tabu naye Kabaka wange omuyimbi wange ayogera n'ani nabagambye olutalo nabadde nze naluvuddemu dda naye tandise odduwunyiriza gye lulaga nti lunnaggwa tambula ne Mansuru otambula ne Lucifer aya baasi mutemu kyamene waliyo omukulu kati ffe tuli bato temu kyamene waliyo omukulu ffe tuli badoogo kati gwe kyobomanya mpulira bubi nti kyali wenyini yayagala gye ekifaananyi kyongogwa omubi nga bakutadde mpulira bubi sewa naye agambye awulira bubi sewa ono gwayogera naye ku ssimu yaani lwe luvubuka olubadde mu big talent ebbanga eddene naye nga lukolagana ne Edrisa Musuuza ye mukama waalwo kitegeeza olutalo luno Edrisa Musuuza alwebalamye asirise sewa ayogere n'ani ne Mansuru olwo Edrisa Musuuza aliriddawa naye genfunyeeko kigatto wange ngamba nti okuva Kenzo we yafuna omwana ayina essabo lye yazimba ne n'essabo ly'alakizale era asiiba eyo asiiba mu kayumba ke alinze Nyamutooro bagamba omwana we asiiba akaaba ate yakyagala okubeera nga simanya ayonja industry kati aliko omukazi abeera simanya omukazi atonya amabeere Kenzo ng'ayingira essabo lye era eyo gy'asiiba n'asiiba ng'atambula n'abeera nga afiriminga obuvako bwe mpaka kitegeeza olutalo alumanyi lugenda mu maaso naye alutidde asindise sewa w'e Masaka tambula ne ani ne Saha nduwunyiriza ekisinga otugumya mu nsi alla gyali maani oli wagenda kyoteranga na mukyalo gyalawa sebo abaana bali babututunuzaamu butekino bwe bafune chance era ku maziga gaffe kale busimu kikakyo bwe bwayagala tukabizisaamu okumanya kyali kiteeketeeke nze mukwano gwammwe nga mukambi yammwe mpezaamu abantu abatana balina essimu yange buzibu kyo buyinza okubaawo omu n'atankubirako ddala bwe tuba nga ffenna tuli beerufu buli omu mu maaso ga munne buzibu kyo buyinza okugwawo nze sikyali malala g'ekivubuka nze malala g'ekivubuka nagabuuka dda nze sikyali mu byagundi nkusinga kino nkolaki nze amalala g'ekivubuka nagavaamu dda
nkola kulabirira nze family n'ebirala ebinkwatako sisuubira nti zale ninyimiriddeko ewantu nengamba nsinga gundi ekintu kino nze si kategole yange kati ate ndinange sigaana baagala kwesinga basobola okubisa n'ebyabwe nga baba yaaye olikyo aleko simu Bossman walya ku mmere muganda wange munsi oyagala emaali y'ebyentukuvu gifune mu bwerufu ate wogifuna beera happy wali abakyali obubi gwolina wootuuse mutima gusanyuke ate gwe wootuuse bwe twandibadde tukujaguliza lwaki gweyagateekawo embeera enkusifu nti gwe wemba nzija muveeyo wenkola ki naffe tubeereka nga abaana baffe tuteddeko tv tusasudde DSTV bagenda kutulaba oyagala abaana bange bandabe ng'osimbiikiriza manisuula aweza abaana abasinga 2 abasukka mu 2 ti musajja muzadde mwababaddeyo ku sho gyeyabadde okibanja yabanjulidde ku mutabani we yatandise otambula naye musajja muzadde alina n'abaana bali mu secondary school n'abagenda mu university pain agijja ku mutima oyo gwe bayita Bossman wange ayogedde ku maali embeera nga maali nga ekugamba alina bwayogedde n'agamba emaali ng'ogifunye mbwerufu wandibanga omu teyafuna maali mbwerufu yandibanga omu teyafuna maali mbwerufu ntegeezaani omu ku bo nga bamubuuka member materialist omu NUP reject omu NUP reject omu NUP yamuzira ng'etegedde empiima era saha ina waakonye nti nno ebe emaali wagifuna mbwerufu lwaki tobeera mu mativu kakyawopenga okolawo ki okubawo ekitangaaza nga munnamawulire bw'oba owunyiriza olutalo n'ogamba onootegeera otya oba kuba ni waliwo yalya ku ssente za gavumenti awo onoonya promota nobat comin so kolekeddo Palaso yafuna milioni 8 okuva mu gavumenti mu campaign teyayimba laale 3 eza nuupu zokka wamulabayo ku laale endala yonna Palaso si wa nuupu okuva ddi Palaso nga namulaba ne Magere Magere okakasa wamulabayo newokomaawo batambula ne Lucifer bali Kabaka FM tuli ba one love management newokomaawo ng'osambasamba ng'ompeebuula abaana bali ku zitikitoko olyokumpisaamu amaaso nja kusanga nkukuba empyo nkyawe nze ndi mu nyanja sibanko steponi toteka mu bunegonego bongo buno bw'ekigeto omusajja akugambye yali mukobe wankasi nga lwo newavuga eryato naye nga tamanyi nti oba nadda yasumatuka goonya yasumatuka obuteebe yasumatuka ba pirates n'agenda ku makya n'akwata zissemutundu ne bazibba n'asula ku kando ensiri ne zimuluma ng'anoonya Justin Bale nga gojja omwepagake yakulira ku bbaga mu Amerika akugambye ajja kukuba empi tambula tuli Kabaka FM twasika emigonjo kati no kankubulira akantu kamu omanyi lwaki munsi tulwana nnyo tukola omukwano nze nali mukwano gw'omusajja bamuyita mukuba gumu omanyi kyamuyisa mukuba gumu yakuba munno omuggo gumu n'afiirawo ekyalo kyatya mukuba gumu nti nawe yakaddiwa nga takyalina maanyi nga bakamuviire mukuba ki nze mbeera ku tikitoko zino abaana ne bakola obuvidiyo ginaakuweebuula n'omutunuulira bwoti abalunnyanja balaba ebintu omusajja ali mushalinga sitole naabwe akugamba gye yakulira waliwo omusajja yakuba munno omuggo mukuba gumu gwoba gangisi obadde omanyi aliyeni yekka bano basaha babanda
Speaking of alien skin, ulaba ne yakkiriza ati no omusajja saha akuba alinga bizinda bya Silk Events. Alien yakkiriza. Era ke nawulidde mu mawulire agava ewa alien. Nawulidde bambi bamutikidde. Nga kampuni yazze netegera ati yakyasinza okulya amayirungi. Nasiba taxi ennene. Ntegeeza bw'ogaaya ebikola ebikubira mu kamwa. Nebikola kye bayita ekifuluusi. Alien bakoze research ng'akyasinza okubeera nga yasinga okulya amayirungi. Era yayingidde kampani yafuuse brand ambassador ya kampani egenda okukamulamira. Nga mira tokyalya mulye wabula onywa munywe. Nga ye kyakola mukugaayiza n'amukuwandulira mu kacupa n'ojja n'omugula buwanana. Era alien skin bamutikkidde kati brand ambassador. Ebyo abayaye yabivaamu. Tambula n'essaha. Omutima ogw'ekisa ne gumera mpola n'okola ki? Nodde mabega nuko bono namukola ki? Gwokimanyi omu nga n'omume atomumanyi nuko bono namukola ki? So gwokimanyi katutuuse mu mbeera ng'olina okuddamu ate okuba emikwano gy'ottooki ogyetegereza ani agenda okuntabukira omwaka ogujja. Gwomanyi mukwano gwo nga gakusiriwalirako. Goma katize kankubulire nze n'abantu ng'amazima nina abantu ng'olutalo n'erubaamu ebyenfuna sisobola kubisana naye mukwano gwange teri lutalo luli herethe teri lutalo lwogenda gamba nti mubisanyeemukko babasasuleko battle of the champion nze toteeka mu diversion ensimbu etutunuulire mu kati what is trending musaha mu biwozi by'ekisiru nzizo diversion zibeeramu notunuulira abaana omwana n'ogamba laba bano tugenda kujewo diversion tuleme kuddamu kwogera ku Kyagulanyi jukira ambajjukiza tetuva ku Kyagulanyi era saha musajja wa Kyagulanyi yabadde Michigan ku lunaku lw'abamaama ng'akyenkyemukya ne bakyenkyemula amazina amaganda embuutu ekyabadde wali tetuva ku Kyagulanyi saha taagala bya diversion bw'oba oyagala lutalo gyanga kkubira eddala memba mitele tamba ne saha abadde ati tugenda kwokyayo kya buli kimu n'otunulira abaana n'ogamba bano muganda wange entuuko z'abantu bwe bamanyi zibatuma kukola ki nze ndi wano wange nninze bantu entuuko z'abantu bwe bamanyi zibatuma kukola ki naye nkulayirira ndi wano wange nawe bakutuma kutuma ennyaanya n'ogirako erinnya ly'omuntu olina okunnyonnyola nti ssebo sibirimu nti sakula kummanyira olumanyimanyi lw'abavubuka lutandika luti omuvubuka amaliza kusimbya empi mu bantu ssebo mu kibuga batuyita bagundi naye si bwetudde ekituba bataata gundi bane mutuwa ekitibwa nga mutusanze ekampala eno nyinza okuba sikufaananira gentleman naye nange nina mbeera gentleman naffe tuli baboosi naffe tuli bingi nnyo ebitiibwa amazima by'olina otutulo bedmaster abaana bange gye basomera bawulire nti bakubye taata wooyo empi balina kuwulira basse taata wooyo anti nze ondaba manyi gye bayita sweet pain manyi buli kintu mu nsi muno naddala nga kyamugaso gyendi ate oba kati kankubulire sewa nze omuntu okunjoga bino ebyekifakka kansireke naye kankubulire weetuli era bawagireyo mu bukondoolo bwabwe weetuli sagala muntu abeere yagambe nti kati saaka weetuli boyi nze bampita Semanda erinnya eryo ligwayo Semanda agamenya embazzi genda okinoonyereze mu Buganda. I'm a very humble man abakolaganyeko nange paka kuba bodaboda b'oku kyalo kino bammanyi sewa sirina kyenfiiriddwa mu kweyisa bulungi eri abantu era sirina kyensuubira nti nyinza okifuna nga neeyisa bulungi eri abantu tonvuga kunteeka mu bikalakita byo byakwesikaasika bitogiye
nja kukola ekintu nkyawe oba famire ye nkyawe nze tomanyi nnyo tomanyi oli takumanyi akulabye bukulu akwogerako ku live ku maca akwogerako ku live ekiro akwogerako ku live mutuntu akwogerako ku live mugonde naye n'omutunuulira bwoti omuntu oyo n'omuntu n'obintu ebyo byonna n'ogamba ayogere oba asazeho okunnafuya ennyimba sizirina oli n'akunnafuya basize okunnafuya nogage naye ate n'oba ne ku extent eyo yimirire mu maaso gange musiina kuyitawo oyina sente mmeka ggwe obwana obwo famire eyo bwe tugenda mu kya sente abayimbi beesoma bwesomi abayimbi bwesoma bwesomi mbagambye Manisuulu musajja mugagga nnyo yes babigitiri bagagga ne mulimu ate abagagga wa dereeti tulaba bebe kulu ng'ali awavuga hama n'omwegombesa nalabira ekisimanyi jiwagoni ezazikoleredde yali ako ku mmere y'ebbanja ayazamanyiza ku bantu azasonda obugagga biki bye mutazitemulanyi n'enviiri nga talina zizisala nandigambye nti alina empisa embi sajja si mulungi nnyo embeera ze muntu mubi nnyo naye omuntu olwa naye omusitadinga n'omanya kyovola n'akaviiri akasembyeyo nga wogambye sinze yakakoze takyajja wano takyasobola kujja wano olw'ebyo bye yankola ne tusalawo twawukane ng'obanja sente n'okoowa era ebyo byaliwo ezo sinario ezaaliwo ezo mu karantine sente ze nali mubanja nazimulekera kuba namugamba nze ekintu kyenkoze mukyalawo ne famire eyo sina sente zenzijjeeko sente entono nnyo zembajjeeko singa mubadde ku saluuni kandibadde kakadde ne bebo mpadde $35 eginywa na chai $35 nkoze ku bantu 12 anyway obulamu obw'ebbeeyi babwagala naye ate tebasobola bumaintaininga nga obimanyi nti omuntu ayinza okujja wammaati n'asalirayo enviiri omulundi gumu waba akuwadde $5 ogwokubiri agamba ate kyaliwa nga nkyawunyiriza olutalo njagala bajjukiza nze entambula ne histole nze teri muyimbi agenda kuntiisa nti mugagga nnyo obugagga babukoleredde tulaba kamiliyoni nga yadduse ekisawo ky'essente ne kati zilivingi raagi zensanyusa nnyo nti kamiliyoni zino entalo taziriimu ali Nairobi yesanyukira akuba ziri ziwuulu zirize tukuba eri mu winta ali azikubbye mu musana bandemana star abasirikale balimu omwaniriza obugagga abufunye reeti naye obutuufu bw'otuye kati kamiliyoni olabira ddala omusajja boosi kamiliyoni afaanana na bulungi nnyo akuba ekiri kiwulu ki bamwaniriza keeki is all over the PS mana star obugagga tebujja mangu naye ndimu kubajjukiza kasaaka gaggawadde kakyali kato nzitali ayinza kankyaya tambula nako kankwerekereze ngenda mu kyalo kankwerekereze onkubidde mu tayimu nga ndi wano nakateako kabaka FM kankubirira abantu obuyimba bwange akyali bange mbagala nnyo mwana netondera kyali wange ani netondera kyali wange webbaala oyo supremacy fugita nkwetondera mwana naye nalina okwerwanako sayina ndagaano mu nsi zirina kufiirawo nalina okwerwanako so onsonyiwa kubyaitakunyumira naye ndi happy nti family yange ekyandaba nagwa mu pulani y'abafala okwatagana ne gavumenti bwebuzabuza oyagala kuntuga nzuno okwatagana ne gavumenti weebuzaabuza oyagala kuntuga you people mwaki nabagambye nti Pallaso NUP reject yamulijectinga dda bwe bakimanya akwatagana ne gavumenti era gagambibwa Pallaso badde bamuwadde ssente ngeno bati bwe yagambye ayanguye mangu ennyumba era ennyumba Pallaso eddukidde ku speedi remember me tell you otayinza fulumya statement eno ng'abya ne Bobi Wine they know the truth tamba ne Lucifer Kabaka FM Lucifer Nation
gobadde osuubira nti muganda wo gwotogogolanangako naye amazima gennyini nga ne mu mbeera ebbanga lyonna nga yeetaaga okudduukirira obadde ng'odduukirira obadde ngawo. Nze embeera yange ndigifuna wa Allah ntunze gudulaavu eri bakyali bange bonna era ndi satisfied ku mutima nti bakyali bange ebbanga lyenkolaganye nabo nwanye nnyo okuleetinga obulungi. N'ogenda ku mikutu ogwo ojja kundaba ebifaananyi bingi nga nambadde saati za kyali wange okulaga mwagala simenako problem. Simanyi agala kunsinga muki gotogombangako nti nkusinga. Nze sikirako nagamba nti nsinga kino mu kino. Nze ne competition nze tunula wano eni office yange olaba za awadi weziri awo za awadi tebazimba sirina competition gye era tondabako nga nkayana sirina competition gye njagala kubaamu. Nze mbeerawo ku lwa bannange nti wempita mu bantu abanyigirizibwa ne baŋŋambye ensonga zaabwe nwana nnyo nti ze mba addressinga platform yange be n'omugaso okitegeera. Kati bakyali baffe abatagala twogere ebintu ebituufu bagala tudaivaati nga tudde mu bisonga ebikyamu. Olwo gavumenti ye benefiti ng'essaaha ate akyayogera ku ki abeera yagugulana n'abaniga banne nga kyava ku kyali wange yeefuula ow'enkyukakyuka naye nga akuba kitwandibadde tukola ki tuli mu mbeera bayisawo. Okawulidde akakulu baagala saha bamuyigizeemu ekya violence kuba Bobi Wine wabadde yawaŋŋanguka saha yabadde ayogeragera ku nsonga ssemasonga kati baagala mumukwatira wano bamuteekeko emisango gya violence naye ng'ate gwe basasudde okubeera nga nno afuleminga saha bazanye obundolindoli bwa violence. Gavumenti gwemanyi nti ali violent kwaye bwatyo bwe yebrandinga ate nga wulidde saha akugambye weerimbika mu nkyukakyuka reject gye nakugamba bagibuukirawo tambula nange obiru bw'ekimpatiira okkiriza social media ejjuleko bino ebyekidongodongo kyokka nga gweokimanyi bulungi bino bikuliyetinga ostaginza abakamera ostaginza abaki. Look at you, shame upon you. Wamasiba minding naye at times you mention and leave. Just nti kati buno bwana bubeera ku WhatsApp webumpereza ogenda kutulaba mwabali mu WhatsApp yange okutypinga kulwawo nnyo musimbule munoonye naye mwabazadde b'abaana abadiringa n'abo abantu nga bakola effujjo nkiddamu bazadde b'abaana badiringa n'abantu nga bakola effujjo temugenda kutukaabirira nga abaana bammwe beenyigidde mu ffujjo ne bafuna obuzibu. Bazadde b'abaana muganya okukuza abaana bammwe mulese abaana bammwe bajje mu buvuyo obuli e Kampala wano bafumitefumite abaana obuso famire ezaffe zikaabe kuba gwe wakuza omuniga eyo gemu nkulayirira nfu ffe tusange tubuuzeeko tulamuse tukulamuse tutambule tugende gwe wayayuka abaniga be baliwa be babondya oba abayaaye abatambula ne palaso okugeza olinga amazzi tangamulo olinga amazzi dogo olinga amazzi kuzzemu olinga emmana n'amazzi kuba njakussaako bombo okulakusuula. Kati alina omwami ono gwakanga Scorpion mukwano gwa King Saha naye yeerabidde yasooka okubeera badimani akangani akanga ono obufala mbuga mwana nze street zezankola street siri mukuzeeri pako kubanga nina byennoonya nze siri mukwesiga siri mukwefuula mbuno siri mukwefuula kayayeyaye mbuno ndi mbumbu eyange tebiggwa. Ate gwe kennyini ambuuza nti abaakubye abasajja ba palaso nabo baniga abo si baniga aba professional bodyguards. Lwaki nkugamba nti ba professional bodyguards wunyiriza olutalo nga tonna commentinga ba professional bodyguards olw'ensonga njagala olaba akatambi kano
abo boolaba mu background si be baggala King Saha, abo boolaba baggala president ne King Saha si be bakubye palaso. Bwe bwena ayinza okwesembereza abaniga. Those are professional bodyguards. Those two boys be baggala King Saha bambala zi mask. Tugende maaso. Yayukira muntu tewayayuka kutugoba mu kkubo, tewayayuka kutugoba wetukolera muyaye gwali eyo newone tunga obuso butusibeko tewayayukira ffe. Amaka bakubema kiyimba no munyumirwe. Maria Maria Tebola, look how I love you, baby. I'm real, I'm not dummy. So sad. Not sad at all. So provocative. Ojigani gawe program yo mbo neme kubanja byabakama oyina kigenderwa ki enena negwe nawulidde okungayomba akasiiwuufu ate wemuwuliranga amaloboozi oluseera lusinga banne banayogana mugabe ng'obudde tuli mu biseera ebyokubanja byabakama abaniga banyigawo obutalotalo bu diversions. Oyagala okunsinga onsinga nnyo sirina nange bw'oba ofiringa ndoyagala kunsinga onsinga nnyo kankuyambe nako competition ngivuddemu yo wali ogibaddemu ddi ate oli agikutaddemu femunsi tebajja kusinga olidde ayogera ku bato mukale twalikoze bato engamba ekitegeeza ensonga ya bino byonna yalibeeranga bato nobweyagala kola bato nange toninyirira nenno ogenza okuba bosinga na bosinga ddala okyo ninyirira so ne bato oninyiridde kati nze ate nze okunvuma kirokezo nzikiriza omuntu okunvuma era yenna aliyo gaga kunvuma. It is okay. I guarantee you nkuwa omukisa naye kikyota okunguma naye kyotakkirizibwa ekunsanga n'ogamba nti gwe omusajja omu yagamba okunvuma tokkirizibwa kunvuma yenze no okkirizibwa kati gweoli akkiriza okuvuma naye okusongamu ate nekyagulanyi teyeetaaga kuba mu mimwawo gy'ebiboozibozi byammwe eyo mwagala kukwata pulezidenti waffe mumuteeke mu bintu ebyo olaze mwogerako nga ndi mu bintu bino emunjiikiriza mumugye mu bintu bino tabireemu mwabaniga abali eyo ng'onaayogera ebintu ebyekisirusiru lekera nga wakuwoza ndi wa nuupu naye kakati nuupu osooka nogijja mu bogasi tooko mwemumpulira nze njogera ku bintu ebyo mukyewale ayogedde ensonga enkulu mbiraba nnyo mu komenti fenna tuli ba nuupu naye nze bonna ngwa ku site bino tebirimu bya nuupu omusajja agambye Bobi Wine mujje mu si bya nuupu byabayimbi nga bayimbi negoza statement yo wakyagikoze omusi wa nuupu omusi wa nuupu omu bamubuuka si wa nuupu mujje ne mu komenti omu tali kwalaali ensonga zo kaana bintu byo nze nange kenyini musajja wo ndaba wano siteeka kibiina kyange mu mboozi ng'ezo zeolaba nga ddala za kiniga nti oli agizaakini ebyo olumbye saha taata wusi kuba tolina na kifo kyonna ku secretariat saha si secretary general saha si muwandiisi si treasurer talina kifo mu nuupu alinga gwe so tolizoninga ng'ogamba ffena tuli ba nuupu tuli ba nkyukakyuka harafshi omwalabu agamba harafshi balabe ng'ebeetwala obasalira omusango buli omu ssekinnoomu va mu bino ebya political party tobiyingizaamu harafshi ebyo ekibiina tukikuumire guredi yakyo pulezidenti mukuumire levo gye yagendamu gwe tojja wano olw'okwononya odasiti otandike kakati ekibiina mukijje mu bintu ng'ebyo sebogodde wako olubanga luzimbye nkomewo nga omukyala anyige ogambe mbuno gundi ye yakubye mbwani akubye
imagine ngane gwosonga ko wamutimba wo mbanya agambe Winnie wa mami nti Pallaso gw'omukubye oyo omwana yayawula alimu olutegetege akasajja akamanyi okukola tuni ne kalaba kakoze tuni kawalika mu studio muwomya gundeze akamwanyi ne kajja nga keereze kati akawonyeewo obubo n'obusungu Winnie wa mami kamukola kati nga gojjo veri buno waggo kaseme wakulira mu America asajja kakubya ku migonjo kasajja kavubi we kaba kone ebikasumba Winnie wa mami wali kaino okuje kakola kati kakona mbokonyi kati Winnie wa mami ngava hai oli omwana w'obutege yayawula bwati enkolimbo abagira bako bwati omulunyaja alabe enkolimbo akomewagamena nyini nkolimbo nti omukubi kisoboka saa tujja kudda Kabaka FM ngoyo anko wabana nga omutimba ne mu office yo ne munju mbanya akubye mbu anko wabana imagine naye nga olutalo luba kuki ate waliwo